Parking wona kuteeka na kamusajjo yakola sente ni yatumaze ku sente kyakola acha nayo kyapikiza abantu nayo kya motoka that's aso polisi yakutwala ate bananga baboda mwegendereza kuva n'olwaleero mwegendereza bye mukola kubanga government erina fingerprint zo nakana akomulisa watunula mukundo bakalina you get what I'm saying so buli kyokola omanye government esobola okufuna ekira kinyagala kubawoninga mwewale ebintu byabwerere free things are dangerous bolanga motoka y'amafuta egudde ku kkubo gwetuka ogende y'amafuta yesawa oyagala bidomola by'amafuta ofiirawo samyaseko ani akijukira kyalinansana ani akijukira bafa ameka over 50 nansana matuga emabegako bafa ameka so there are things we should avoid bolanga motoka y'amafuta gwetuka ogende kubanga accidental oli ajja kugenda ekintu bwekiti ffe Part fire extinguishers in ekikulu tuze kubalaga zikola zitya tasa okay etunusi zikwate kutulabe tugambe tasina hazina kati awo kiba kitegeeza nti ogenda kola CPR kale kati tandika CPR bwe kiba kyetagisiza kati ali mu position ennungi ensingo ye eriki bulungi kale kola CPR awo kukumba tokkeeno wali kuonyiga owa chance ekifuba okudda kati omusale guli mutima oba mugenzi system yomutima wetulba nti bulibovamping okuuma osobola okuteeka katambala ku kitalo ojjewo kiwola bakyokka togenda kutuuka eno wansi muogotalaba ojjewo kiwola bakyokka wano omujjayo kibamala anti kati twagala basomesa twagala mukikwate mukiwulire system eno eri very important system kyole mukola boti kuonyiga owa chance ekifuba okudda kati omusale guli mutima oba mugenzi system yomutima wetulba nti bulibovamping abamu babeera baddugavu bali mumunye wennyini bayigira eri munda kati bw'okola bwoti etaala n'olireeta buliisi obwongo nga bukyali bulamu eyo windo eggala okendeeza okuregulatinga life era okalaba nga keggala bweka kasita oleeta etaala bwoti nga keggala naye omuntu afudde wabeerawo brain death munye eri ey'omunda egejja bweti n'eremera awo ne bwoleeta ettabaza tekola ki segira olwo abafunye accident ku sayidi emu ey'obwongo nga bunyigiriziddwa sayidi eyo ey'eriiso eyinza okubeera fixed nga ne bwoleeta life tekola ki tekyusa naye ono afudde sayidi zombi zibeera nga nnene bweziti ne bwoyisaako amatala tebikola ki tebitambula omanya obwongo buwedde
weba side yemwe kitegeeza afunya accident oba tuloti y'omusaayi era wenyigiriza ku bwongo kati side eyo y'obwongo esirise naye bwogerera mu ddala nga yeetambula bwe yaba akyali naye kasita zonna zibeera nga ziri west munyeeyo egesse bweti neyeeno nga ne bwoyisaako akataala bweti teyenyenyaamu mumanyo yawe okay tuno sitaina tassa nemunye nga zikoze eki zereeze bweziti zegudde bweziti manyi oyo takyalina kuki mulamu awedde okay so ekyo nakyo kikulu kubanga oyinza okutuyana ngaoli yagenze ddala parkingi olina akuteeka naga omusajja oyo akola sente niyo atumazeku sente kyakola ajja nayo kyapikiza abandi nayo kyamotoka aso polisi ekutwala ate bannanga baboda mwegendereze kuva nolwaleero mwegendereze byemukola kubanga gavumenti erina fingerprint zo nakana akomuliisa watunula mukuluno bakalina yugetwata museni so buli kyokola omanye gavumenti esobola okufuna ekira kyenyagala kubawoninga mwewale ebintu byabwereere. Free things are dangerous. Bolanga motoka y'amafuta egudde ku kkubo gwedduka ogende oyagala bidomola by'amafuta ofiirawo samuyaseko ani akikira kyalinansana ani akijjukira bafa ameka over 50 nansana matuga emabegako bafa ameka so there are things we should avoid. Bolanga motoka y'amafuta gwedduka ogende kubanga accidentally oli ajja kugenda ekintu bwekiti ffe kati fire extinguishers nekikulu tuze kubalaga zikola zitya ofuwa gwakubiri ofise luli nakibuzibwa ekizimbye obuziagire wati ekuba kizimba wano ofise nga payipu nsibe bwogiramu bwoti payipu okigula ntewo nempira mu mawutwe mia gwali nombo bwensika omukka bwenti omuka okuyingira oxygen percentage eba waggulu 90 100 sikyekyo naye guno gwenfulumya percentage eba ekyalimu ya oxygen eba ku 60 otegedde kitegeeza nti guno gwe gwofulumiza kokoze kano bwobufuwamu era eyo percentage 60 era ebe mutaasa okusinga atakoze eki atafunye kibadde embiriizi kubanga embiriizi zirinako gyetuyita joint ennyingo ozikwasa ku gumba ino eryomumakati bwonoteeka mu nnyingo eyo ennyingo yo ojja kugimenya naye bwoba otadde ku gumba kwennyini amanya kugatadde gaba tegajja kumumenya. Oyo practical ya mulema oyakuse tatyabisobola and gas. The liquid carbon dioxide is pushed through here. When it reaches here, it changes to another state of matter, which is solid. Solid particles are forced through this narrow thing, and by the time it comes out, it's a very cold gas. That's sublimation at work. Nagala mbayigiriza kuva n'olwaleero buli kyosoma nga ku ssomero manyi kya mugaso tuli fenna nyagala muwogere kituufu abasinga okwagala okubala bawanike emikono nga mwayagala nga okubala naye eri ayagala kukwaloosi nga avuga boda so buli kyosoma application will come at a time nga okyetaaga kati noono yayiiya nakozesa sublimation okula nti ekintu kikola ki nti gaasi avaamu muno in this state. Kakati, after using the fire extinguisher, make sure you make it lie on the ground. Fire extinguisher kila malabe ko. oyo practical ya mulema oyakuse tatyabisobola with aim
Oh, no nonsense. bagambye omuntu yajja mu nyumba wa Kalambi, somebody talked about Kasasa. Omanyi lwaki yafiiramu? Okusooka n'olwaleero mu nsanyi okwogera obubi bw'obanga ogenda kupangisa ennyumba kakasa nti ennyumba eriko enzigi mmeka temuseka olaba tuli wano ekizibu singa kigira omuliro nga guli wano ofuutuka noyitawa naye kati imagine bagala kutya omuntu mu nyumba ya lugi lumu kubanga nomali wetwatuzikiza omuliro tulaba nti if the smoke is going this way tuli fenna omuntu ayitenda akolaki najja n'ataasa naye kakati olugi lumu luli wano omuliro weguli wano oba tusobola kukolaki tuli fenna motoka zemulaba zino ziyinza okukwata omuliro. Still wiring is the major problem. Kakati bobo parking motoka Dr. Mark to parking nga bonnet efesinze kisingi. It's very dangerous. Bonnet we efesinze kisingi omuliro ne gukwata, there is no way you access this part. Gitunuze nga wa it happened at Kalamero Lukoto Nalia muliro gwakwata mboneti tebasobola kizikiza tebasobola bikula omuliro nugwocha nibajasinda zonna ne zikola because they are not doing what accessing the things. Akati tugenda kulaba fire extinguisher zabika bingi because n'emiriro yaki yabika bingi. Kenya Brian. Erinya bambita Kenya Brian. Olusosola ovuga piki kati juga ffe tuli ba board omuntu so omusanga kamitiana najana nkumbi Busegede Tebe road we watu nomugwa ko lusafunye obuzibu ofuna obuzibu n'omukwato omutwale ku first care ato omusawo nasoka gata tedeta setting ate naawe okoze kikola kisa kya mukama ningo tulina okola ki tulina omuyita mwesanze juga ffe tufuka aba Luganda ku kubo ku Busegede olembera nti jobero yitamu nga nawe kyali wojimanyi tajita mu nsala okole ki okusobo bunanyizibo nato omusawo neso yagwa naga nayagala to obunezi wa butike gwe watoto alese omuntu nafa mu mbeera bwetyo nataso akuyambira olwaki regular ya sedinga ate kyandibadde kirungi osokota so bulambo omuntu ntona bakola ki kusaba sente kwateri akera kuyita ki lumbeeru baluze Busegede tata kale emisomo mirungi era giyamba era nebaza nnyo abakulu abazze ne batusomesa emisomo gino era twebaza nnyo n'obutakwebaza kubanze nina byembadde simanyi nganze omuntu naye mbitegedde era ne bwe mbasanze munnange nsobola omugamba nti kola bwoti munnange agudde ku kkubo nsobola omutaasa ne mugamba tumukole bwe tuti tumukyuse tumunyige tumukole bwe tuti tumutaase tumutwale mu ddwaliro. Ebyobwerere nze era kuvadde ebyobwerere sikolagana nabyo nze okumpa omutwalo nti oba 5 sooka ombuulire emitwalo 5 wagifunye otya nfuna amagezi ago nange mwewagijje ndabike nga neeyongerako kusinga lw'onookwasa okukwasa 5 naye ekyobwerere kibi era nze nkiyize era nkimanyi kuvadde ekyobwerere kyo kibi. Uganda leero we yatuuka ebiseera sino obungi abagana lwaki tetuyambe nnyo bannaffe otwala atugezaawo okuyamba bannaffe ne bwe tutuuka emulago nga tuba tutte ate baagala tuwoye obuvunaanyizibwa okubajjanjaba n'ebirala nate ng'omusanze basanyuko n'omuyamba kati ebiseera bisinga obungi bw'ofuna akisidenti buli omu akwesamba ne tulinda paatulo eryokejje ekutwale neso kyalibadde kya bbeeyi ne tumutuusa mu ddwaliro abasawo ne balongezako naye bw'omutuusa emulago oba mu ddwaliro lyonna bakubuuza ani amuvunaanyizibwako ate nga naawe obadde oyambye buyambi. Emisomo nga gino singa giba gigenze mu maaso kijja tuwa enkizo okubaako kye tuyiga okutaasa bannaffe ebiyinza okukolebwa mu malwaliro okutaasa bulamu bw'abantu kyekyatwalibwatasa okusoosowaza ennyo abantu abafunye akabenje ngaako nga Ssaabasajja bwe yavaayo okusoosowaza eddwaliro ery'oku Masaka Road okutaasa obubenje so aba accident
baali badde basosoozebwa nnyo okwanguwa okutaasa obulamu bwabwe kubanga kiba kya ddakiika ntono. Kino omusomo guno twagutegese nga twagala okucelebratinga banaffe abavuga border borders, okubaako akadde ketubeera nabo tubeebaze olw'ebyo bye bakola mu ekonome yaffe ng'eggwanga okutambuza obulamu. Ate ekirala twayagadde tubeeko engeri gye tubyempoweringa okusobola okwongera okuyamba abantu kubanga tukimanyi nti aba border ba first responders tewali kibaawo ne batasookayo, naye olumu basookayo ne batuuka ku ssiini nga tebamanyi kyakukola ne batunula butunuzi ne babeera spectators, naye with the training, with the empowering basobolera ddala okubeera nga ba intervening in a way to support life and preserve life mu ngeri emu oba endala. So yensonga eyo lwaki twategese omusomo guno kuba tutwempawaringa abavuzi ba boda bo mu kitundu kyaffe okubanga they can provide basic life support n'okulwanyisa omuliro ngera nga mbadde mulaba kuba nti beegendereza si bakugu okuba nti bye tubayigirizaayo bitonotono, naye waliwo abakugu ng'obujjanjabi abasobola obuprovidinga. Kino tukikola nga bwe tuseekinga help, baprovidinga that support nga we banoonya oba we bayita okuyambibwa okuva eri abakugu, oba mulwadde ng'oyo bamuyambako okubeera ng'akyali mulamu ng'ate we balinda oba ambulance ejje oba nga we bamuddusa mu ddwaliro. Tubayigiriza engeri y'okukwatamu omulwadde omuyi, tubayigiriza engeri y'okumusupportinga mu kussa oba n'omutima okusigala nga gukyasindika omusaayi ku bwongo. Those are basic things omuntu yenna bye yali badde amanyi okukola ne tuba nga tusobola okutaasa obulamu kubanga bangi babeera ku siine ey'embeera naye bagenda batuusa nga either bafu oba nga tebakyayinza kudda ngulu. So yensonga lwaki tutegese omusomo guno kuba nti tubangula bannaffe ab'omu kyaki ate n'abavuzi ba boda mu kitundu kyaffe nga twongera okuba empoweringa. Amanya gange nze Mulumya Oundo Patrick, nkola ne Insurance Regulatory Authority of Uganda, nga manager wa finance mu ekyo ekitongole. Ku mukolo gwe tubaddeko leero ogwa kuyigiriza aba boda ebyobulamu, tugeze tukizuula nti aba boda bafuna obuzibu bwaba bakoseddwa bwaba balwadde ngeri gye banaasasula ebisale byabwe mu malwaliro. Kati ne tulaba nga abalala bafiirwa, abalala ne batuusibwako obulemwa lwa kubulwa ssente, naye nga Dr. Mark wabadde ayogera ekintu ekikulu kye balina nakyo okusobola okwesigamako okwefunirawo insurance. Kati nga batunula mu kulaba nti bandifunye insurance nga bakolegana n'eddwaliro baterekengewo kasente bafune obujjanjabi. Kati ngenze okukitunulamu kwe kulaba nti kiyamba, naye kiyambira ddala okusinga kiba bwe babeera n'ekitongole kyabwe ekyaba boda kyanguwa okugenda ne batabagana ne kampani za insurance. Kati ezo kampani za insurance ne zibayamba okubasalira ku bisale bwe babeera n'eddoboozi lyawamu. Kati kwaka akasale ke baba basaliddeko ogenda okulaba nti omuntu asasula ekintu kitono, naye engeri insurance bweyamba okuŋŋaanya okusasula kw'abantu abangi mu ntamu emu. Kati kiyamba nti bwe baba bakuŋŋaanyiza akasente kaabwe ku kasente akatono kabasasulidde omwaka omulamba, kimuyamba okuba nga ne bwafuna obuzibu bw'obulwadde obwetaaga ssente ennyingi, insurance zijja ssente ku bangi ababa bafunye ne basobola okukola ki okumuyamba ono omuntu. Kati olaba nti ekiseera ekisinga biba bya butamanya, naye oli bw'aba akitegedde insurance nga bw'ekola
kiba kitegeeza ku mitwalo gyo nga 36 n'ogisasulira omwaka 36 kyefaaniriza nga omuntu yeefiiriza 1,000 buli lunaku enaku 36 omwaka. Kati kwolwo 1,000 lwa buli lunaku lusobola okusasula zibbiiru ezisobola okutuuka ne ku kigero ky'emiliyoni 2 ku bulwadde bw'oba olwala. Bwetyo insurance weekola, era bwe baba beekozemu omulimu ne bagyetwalira tujja kulaba nga tukendeeza ku bizibu by'abantu okuba nga tebafuna bujjanjabi lwakuba nga tebalina ssente. Nze Segawa Robert ndi mutuuze w'Ekalambi mvuga boda boda. Yebaza Dr. Mark atukoze obulungi obutagambika ng'aba boda boda, atusomeseza ku bya soft, ku by'obulamu, okubanga omuntu weekuuma atya ng'oli afunye akabenje, baganda bafuna obubenje ku makubo, tugenda kwekuuma tutya kufo, era tugenda kufangayo nnyo ku baganda baffe n'okubasomesa biki bye tuyize olwaleero, atukoze bulungi. Dr. Mark wa First Care owa Worship Tabernacle atukoze bulungi. Atugabudde nga baboda boda ku lunaku lw'abakozi, atukuŋŋaanyizza abantu bangi nnyo ababoda tubadde obayitirivu nnyo, era tuli basanyufu nnyo ng'abasiteeki, era bye tusomye byonna tugenda bitwala mu maaso. Mukama mutuwere nnyo omukisa, Mukama mutuwere nnyo omukisa. Ku bintu ebivu mu malwaliro gammwe ago nze nafiirwako maama wange emabegaka, naye maama wange namutwala n'omuvuga namutwala ku ddwaliro baleta St. Joseph liri wakiso amwetera mumotoka nemuvuga nemutuusa. Maama ali mu mbeera mbi, kyo kyekituufu, naye mu mbeera embi ku bintu byonna bimwogedde, ebimu mu bitugamba wano ate mu bintu babikola kyokola ngambi byange bigendako okala ku byemwogedde. Omukadde bwemutuusa mu ddwaliro, ekintu kye batusookera ddala otugamba nti batusaba emitwalo 10 nga bagamba omukadde ali myaka 7, ne batugamba esente ezo kuliko tesiti ya sukaali, pressure, HIV, bagira ebintu nga 6 bagenda okemera omukadde oyo. Kyenava mbabuuza, naye musawo bino byonna ebintu byemuwandiise bigenda kuyamba kyotegeeza bino byonna mwagala okumanya omulwadde ono ntino bino byali omukadde ono asobola okuba nesirimu ku myaka egyo, kituufu asobola, naye ffe tukimanyi singaali kuba nebbawe twaitwa akamala omuzika naye nga tumanyi kyali. Delays okulwa konna kwe baakola mu buli kimu kyonna obudde bugenda biki omukadde ongera kuba mu mbeera mbi, bagenda okuwaking up nga bateekako oxygen. Bwebateekako oxygen batugamba nti biki mutuwe ssente simanyi tusasula ambulance biki tumwogere mu ddwaliro liruwa eddala. Bawandiise biki balimaze benna batuwe bagamba wano tujja sobola tumukatumba muzzeeyo nemutwale mu ddwaliro eddala. Naye mbagamba ate kati mugenda tu ambulance tumutwale tunonyeze za ambulance bagaye tuzifunye ate bagamba mukose emmotoka yamu. Walaba okulwawo kwonna okwali awo ku mbeera gye twajjiramu, ate kati tumutuuseeka ekyomukisa omubi tumutuuse waka okubanga tono naakola ki naafa. Naye mu bintu ebyonaga mugambe eddwaliro oba olimanyi St. Joseph ddwaliro ddene ndewulira ngenda okwendingawo nga batukubye ebbiri mitwalo bagyali 7 oba 6, naye ngaononya kyogereza sosiyete ezo bintu tukola ki tukiraba. Simanyi oba ddala ebintu obwo mubitugamba bwebito ddala oba mubikola waneeno mbikola nga bituuseeyo oba enjawulo eba yaze, kubanga amazima go gali nti nze nkyakitwala nti waliwo obulagajjavu omukadde okolaki, kubanga tuyinza kuŋŋamba nfunye nesente za ambulance omukadde onali tannafa, nfunye nesente za ambulance ate oŋŋamba nkose emmotoka yange, kale fine kakose emmotoka ffe gye twakozeseza, naye ate nebbaluwa tebaatuwa bbaluwa kati ku ddwaliro kitegeeza gye tumutwala era bagenda kuddamu buto. So sibaaba ebintu ebyo tukola ngambi byankabyankati tweyanziza ssebo kikuuma bibadde batuyigiriza byonna badde ku ngeri yakulabirira bulamu, tusobola okukuuma mu ngeri za njawulo. Kati nga bino badde batulaga bikulu nnyo. Amiina.
naye njagala nkole katini nnyo ku nsonga y'abantu abatusooka basobolanga batya okuwangaala ne babeera mu myaka mingi okugeza mu kitabo kya lubereberi bayibuli eyogera ku adamu yawangaala emyaka 930 tewaali bubenje tewaali ndwadde ebyetaaga kudde tubyebuuzeeko seezi n'awangaala emyaka 912 waabangawo embeera ezitali nnyangu naye obulamu bwabeerangawo kyenjagadde okumaliriza nakyo tusabe nti abantu abatusooka baalinga baagala nnyo katonda nga bakkiriza katonda ne katonda nga bali kumpi nabo nga bamuli kumpi mu mulembe guno gwe tulimu ebintu ebitujje katonda bingi amiina naye tusobola okusalawo ekkanisa zino zigguddwawo tulina enkolagana ne badokita ate twebaza katonda ne badokita balokoka nammwe musobola okulokoka baseba abakozi abali wano mu field eno eya bodaboda musobola okulokokera ddala kituufu abamu babalinako ekifaananyi ekikyamu neffe tubalaba nga mwe bamu ku bantu ab'omugaso eggwanga beryetaaga era tusobola okutambula nammwe netweyongera okubeera abalamu netuwangalira mu ggwanga lyaffe lino netulikuuma eggwanga tulina ebizibu bingi naye bwe tujja mu kkanisa ne tukkiriza katonda ne tusaba katonda ajja tukuuma n'eggwanga lyaffe lijja kubeera n'emirembe